tata ndiko wano naye bana chako wano kale okoma hoja yangu wano otwale ko wano chaka kyalabika pichi yafuke kyewa rwajendi ate pichi yange mpya eriko FD sizino ezaka zile namba zasoma watu kwena mu digital okay kwani kyejendi malayo ne muloni ni yafuke kyewa wakati okuona te wako obugungu ali kayunga wano eranza abantu be kayunga bwakugamba nti nva maaso mpalabira ddala era nimukonya magezi gonna nzire waffe wewe tunafunayo baana ba family bikibi nene omukyakati embeera naye agirabe gyendimu omuntu yeddanga ng'ewaka ne mugamba mama w'abaana ine ebiri kwata ogitereke kwa 5 tukiremu 2 mujja kwa 25 nzimuwa po sente nze plaka sombo yali yampa naye nkyabo nina tulaka 25 ngamuwa mwata wena kuba 2 nkubira ku kasimu muzeyi ensonga zituuse luddawa ngamba alinda mukko ensonga ne mutambuza pipa waka nkolinga mukko wala wena kubindala 2 nza mukubira essimu yangamba musajja oyakaki namba yabaga mesijina mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazza okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Okay, Butelevu gwe alaba Focus TV. Thank you so much wenyo okubeera nga otugoberera wenyo okubeera nga otulaba ku mukutu guno kola kyamaanyi nnyo okubeera nga otulaba ate bakusubscribinga nsaba subscribinga lwa nsonga buli wekikola twongera okutaba ntuduka speed ey'ekitalo nyonze ade Wilberforce kimwe muyanja olunaku lwaleero nzize okuttaanya ku mbozi yaffe ndoozi genda kuba yakusatu n'omuvubuka wa boda ono naddala eyavuga omugenzi Kalangwa alina byabadde asoma mu comment section imwe byemuteekako abamu bamuvuma abalala bamusekerera abalala bamuduulira waliwo abagamba ayagala bya bugagga waliwo abagamba nti yali yeegwaniza abalala ne bagamba alimba ne bagamba bannaye nja mufuna omulundi gwokusatu annyonnyole ekituufu kiri ki waliwo n'akalala ke yaŋŋambye kayagala okunkubanga akaama ku biki ebimutuukako essaawa zino oba oliawo ebimubuuzaako emirembe sebo wampa omuntu abadde agoberera Focus TV ebbanga lino lyonna nkimanyi naawe comment section ozisoma era omuliro gubadde gunyookera omanyiiwo nsaba obabuuzeeko wadde tebakulaba mbalamusiza abagonji abatwegese amaaso guno omukutu nze Dennis. Okay, okusinziira ku bigenda mu maaso twakoma luli wali oli mu kusaba minisita oba kati yakyusibwa n'okyusibwa baire yava ku minisita gye yaliko bamuwadde endala minisita Balamu Balugahale ng'ogamba nti at least bakufunireyokko akasiteegi twagamba sente stage bakufunire stage e Kampala minisita wa Kampala oveeyo eri okolere e Kampala. How far is it and kyakugasa kitya bwalabikira ku mukutu guno twayise eddoboozi ku mukutu guno? Embeera yayongera kusajjuka
ebbwa linga liriwamu omunnyo kozi nali simanyi nti gino emikutu girabibwa abantu okweyanja ate ebintu byayongera byayongera kusajjuka n'abafere ne banneebinwa abafere batya ati waliwo omukulu gwe sagenda kwatukuliza mu mannya nebo tugambe tolimu okay wa soft sigenda kwatukuliza amanya naye nayogera abaana bategeera bajja mutegeera sajja mukulu eye Kayunga yomu ku batop mwenaalemu programu eno yagiraba zindi awo kasimu kankubwa n'olwo yansaba ennamba nangamba nfunira kuwa boda tumuyambe biki akasimu kankubirwa aneeyanjulira nali simumanyi kifaananyi nengeddo erinnya ndimanyi olimanyi yes aneeyanjulira nga ngamba mulango naguwulidde webaliko omwana wampisa kusanga abantu n'otateekawo mu mbeera ya byabufuzi onooyamba omuntu waffe nenvuuka wakati gwe mutwalanga mutabani wange ngenda kukuyambako okutuusawo mu minisitule ezimu nga ngamba tugenda kufunayo obudde tusisinkane nga maamuze era nga sikirinako buzibu kyamukisa mulungi olunaku luyampa atusisinkana manyinyonnyola zonna embeera naye nga ngamba twetaagamu amafuta agasobola okupuushinga ensonga zino zeyongereyo ye yakugamba okugobera ku bya stage oba okutwala ewa minisita okuntwala mu banene mwenaalemu basobole okukola kiti banyambakokko kyagamba wa minisita yagamba banene mwenaalemu kitebe edikoota zaabwe kulira ziri eno Kampala oba Nakasero nga mugamba muzeeyi amafuta ganeetagisa gatya oga sente mmeka embeera gye ndimu ogiraba ndi wa boodabooda neeyiya bweyiya tukola mmere ya leero ngamba ojja kufuna emitwalo 5 amugamba muzeeyi emitwalo 5 si mangi kuba ziina naye kunza akola 1,500 lwenfunye omulimu gw'amaanyi nenfuna omulimu gwa mitwalo 2 kunze ziba zinnyingi oba yalaba ziri ani Frank Gashumba zibamugamba zibayabawa simanyi yasinziira naye nga bwomanyi sente za Uganda wamuli mbeera yakweyiye oba kuwa 5 obudde buno ate ebizibu bikyuka n'ebifo byakakadde nkitegeera kiweerezayo ku akasente akalala muzeeyi tukoze tutya nga muzeeyi naye bwontwala ne bantemera kye batemedde pansente gye tosobola gijjako nyumba gitugenda gye wasibuka sente nkutwala mu sente osobola okuvayo ng'okyusiza obulamu ko kyo kyewakola naye twekalamu akasente akapuushinga ngamba naye ate ano kituufu nga onyudde muvubuka mbe embeera yammwe ya bodaboda ngimalire kwe mitwalo 25 naye kwatakwata obusente kafanga kazinza bweyampa nja kukubira kugamba ekiddako gwe mwayogeranga naye mu ddembe ne toni yakyuka ku simu ey'okubiri nga zemu gikwata omanyi omuntu ku simu kuno enjogera y'omuntu somanyawo nayogeredde mu mbeera ki oba nayogeredde mu mbeera ki ne toni yakyuka nsooka mbembamu kambazi waita bina ku 3 gamba mukolera ku simu nga essimu kompyuta yegikwata naguno gwako essimu tekyaliko kamusajja munene yomu ku batop wano Kayunga mwenaalemu yakubogolera ogwasembayo n'omanya kati sigino zikyuse netukuta kyansiza okunkuba enkyuku oddamu kuba mu simu kompyuta yegikwata muzungu yanziramu awo nemba nga nabbibwa awo naweddeyo bw'anoonya obuyambi ate n'akasente akatini k'obadde olina nako muli ennyangu omuyeyi yadduse n'omunyago gwe ekivandulo kyange yagenze nakyo kwaba batuwuliriza oba batulaba n'abantu abamu
Mtwala 25 oluye azikosa lunaku busente pocket money ewuwe ne kunzo owazugu muganda wa Mtwala 25 amanji oluna abantu abala Mtwala 25 nga ya ndabanda bakuchinga ngane kapito wa Mtwala 25 kuze kugamba musije yebisene n'omunyago gwangu kwa kaseti kanji kindi nsobola nokumala emyezi 5 asakunganyiza wamu ngula mutambo naye soza kukunganyiza wamu nembera nakwawo n'ekala gw'omuntu Essaawa zino embeera ebadde etya n'abantu b'okolagana nabo kubajjukira twakumalirimu otugamba bakugamba walyamu olukwe oliwo NRM eki fact ne comment ndowooza nazikulaga awo nga bagamba oliwo NRM ku stage baafunamuko kalembeekereza oba bamalako ne bafunamuko obuntu ku stage ate bulinda bugina yongera okukola ninge yali ayiye amazzi mu muliro mwe muliro gwagutunkumuka n'oywamu amazzi obanga yeemu amafuta buba gweyongera ku luyongera bweyongezi bangobera ddala bansendesa kati nibera limpita mikwano gyange amasimu gange bagaleka mu blacklist obudde buno mbyanza bubyanza kyaba bubyanza omumanyi byanza bebatya bebaani yeyo omuntu atalina stage tugewa no bayita batya wano wano tuli mu Lubaga kalo kyakayenza okuddako okay wano Lubaga kwa bwalunga basatu kwa nsimanyi bulungi ogunyire bulungi ekyo yeyo mutegeeza okukutegeeza kati tulinawo Najjana Nkumbi tulinawo Stella Namasuba otuba ku Ntebe Road kati Lubyanza osobola musanga Namasuba nga Dantebe n'omuyimiriza n'omuzze Lubaga abadde Entebe n'omuzze Lubaga Lubyanza kabako wa parking ye taina wa staging abeera nga atayaya butayaya kibuyaga jakwa jazza jafuna omusaba jadda Lubyanza kati wafuuka Lubyanza omuntu yafunanga bakasoma abantu ku stage abantu abankubeera nga amasi bakasonga lusingi oyinza n'okujja omusi boda ntwala n'eŋŋaana kwa nalina bakasoma b'essimu ne bonna bankyayira ddala ninga aliko eddogo obudde buno ebintu okubulamu bwange eddogo biki ebyo ate ebikutuukako ebirala nakubibwanga amasimu bakasitoma Mr. Dennis oliriddawa mama ndi wano ne wano kale sumyo kano teeko ssente ino nsopingira ebintu obindeetere oyo ni wadduuka nakuteekako ssente n'ogenda mukono n'osuubula ebintu kagamba ogenda ovewaka olina programu z'abantu abawirirako ddala n'obimuleetera abo tebakyaliko ddala Dennis oliriddawa tatandikawo wano naye banekyakola wano kale okomawo jangu wano ontwaleko wano kyaka kyalabika piki yafuuka ekyewalwa gyendi etya ate piki yange empya eriku FG si zino ezaka zino enamba ezasomba nga tugenda mu digito okay kyegyendi malayo ne mulundi niye yafuuka ekyewalulwa kati okubona tewako omugenzi piki oba ovuga nesizinga okusinzira kwe kutya ate kusizinga abantu abalina ebidduka nga mukusizinga yasobola kitegera kyekikuba nga ovuga emmotoka oba pikipiki noba nga ovuga niyesiba omulundi gumu nerekera okutokota tekyayaka nonowosa moto tekyayaka nezikira from nowhere amafuta mwegali oyiro mwali yaita bikole erimu n'ogenda mugaji nibanoonya ekirwadde nekibula nomusaba mugivaako ate nogimuno gikuba omugere gumu neyaka omusabazi yagenze dda ekyo kimazemu eddakiika 3 ate omuntu agenda kukulinda ate tesobola kukulinda kyepipira okupipira piki oba ekidduka
kubanga olinnyo omuliro ngera temalayo omuliro kyatandika okupipira n'ogenda ku galagi ne bajja ku kabuleeta for sure nga ogenze ku mafuta n'onywa amafuta ne bateekamu petulooli naye omwana agenda ogisumulula ng'erimu dizero ne petulooli wangi obulamu bwange kati bwafuuka bwakusabira busabizi sokoleki eryo siri lye bayita eddogo ly'e Kayunga era kimpuluvingira ddala ku kintu kyeboogera ku ddogo eriri e Kayunga nokubona okubuye ku focus waliwo omwami gwe nakyaza amuyita Kanso Matovu yaŋŋamba bamuzaala sayidi za ssuka eyo nga ŋŋamba ku ddogo ebintu bibadde bitambulira e Kayunga kwabona ddala abantu ate abadde bagoba ku bantu ku by'amataka naŋŋamba nti waliyo abantu waliwo omusirikale waliwo manya yali omunene awo yali mugagga ebyo wabimanyako batulaka kati kino kyonnyonnyola aba tugenze mu ddogo ly'e Kayunga erituufu nga litandika okulondoola olwo nalimanyako ko waliwo ne jino batoopu ono mu Uganda oba olakinga abantu 25 kusobola kumesinga abantu 25 batoopu mu Uganda tomutaddeeko yagula ettaka e Kayunga lyamufukira ekyewalulwa ebisolo byonna 10,000 yateekako anyumiza gwakoowa ente 10,000 ziyajja nazo yagula yiika z'amataka kuba ettaka eryo lyali ligobereza ery'omugenzi Kalangwa lyali ddene ng'era asenguddeko abantu butereevu oba balogo ki abali wano e Kayunga simanyi na kumanya enti yaffe emu ku emu oyogerera ku budde buno waba ente nnyingi nnyo talina nte zisuka 5 naye ente ezali mu 10,000 zizina okuba zazoya n'emitwalo Kayunga ajjudde eddogo etagambwako era nange kyandowoozezza oba okuba nataasa omuntu boge bagambye yali abonyabonya nga nange balandise okunumbagana kuba byo biri mu bulamu bwange sibitegeera bulamu bukyuka ku sipiidi ya naye kisalinga kukkiriza alaba Focus TV nkwebaza okubeera nga otulaba nga ne nkujjukiza nti tuli mu mboozi ey'omuvubuka Denis eyavuga omugenzi kati gwe bayita empologoma y'e Kayunga Moses Kalangwa ate era ali mu kutusigira kifaananyi obulamu bwe buli butya mu byatugambye mulina okumufera essente z'Emitwalo 25 nga bamusuubiza okubeera ng'ayambibwa okutwala ewa minisita oba okutwala mu banene so ng'ate era agambye ne byerekanga eddogo ebiri mu bulamu bwe okubeera nga ennaku zino ebintu bye bigenda bigootaana bugootaanyi tewali kigenda mu maaso kitambula igwagoberera Focus TV tulina bannaffe bateekamuko kasente aba Focus Graphics and Branding bagamba nti weyune bakolere t-shirt bakolere busaati bakolere branding oyo omulungi ddala olabe nga naawe ofuna ekisinga obulungi mu bizinesi yo yonna business cards IDs buli kimu kyomanyi nga kikolebwa kompyuta kikuyambako so nga ate ne bannaffe aba Focus event service bagamba nti beyune bakolere omukolo gwo the events planners bakuteeketeekera omukolo gwo noba ng'ofuna ekyo kyandibadde osaana okubeera nga naawe osanyukiramu ng'omukolo gwo guweddemu bakuwa ebifaananyi bakuwa vidiyo bakubatire bakuwa diko omulungi ddala cake wamu ne gye tuyita outside catering babe musa abalungi bonna Focus TV ekuwa package ey'abantu abo bonna genda ku Focus event services ku TikTok olabe nga naawe ofuna ebibajje bajje bakola esi nga tumaliriza nga tuwumbawumba waliwo omulala gwe baŋŋamba yali RDC RDC oyo mbu naye era yajja eyo ate era naye ekyamutuukako yafa mu nfa era eyo bweti
RDC yajja n'amaanyi ameemanyi tagambwako awulekera bammundu abuduze era mugamba nga bawanike n'ebbaluwa baita kiro kitwala omunaku oba ogimanyi kanyitanye mukubalabi bazakola abamu tebagimanyi kyo tulitwala omunaku kibibaluka bebaluwanika ne basuula ekiro nga tebiriiko mannya awandise ninga biriko obubaka obutiisatiisa n'okusaanyaawo yamugamba RDC amaanyi gozi nagwo otegeneze ku ttaka kozi yajja neyeekubana ate n'omugenzi okay naye natandika okunyaga ettaka ly'abantu RDC oyo bwolaba ne bamugamba ku ttaka n'obulamu olina kunzika ng'oluuzizeko kimu eza weesonyiwa ettaka osigaze obulamu walemera ku ttaka oluzibwa obulamu RDC oyo lwakwa teyatamulirwako nnyo mawulire naye ate RDC yafa obubi nnyo n'okukalangwa kuba ye bamukuŋŋanyiza mukavera kagwini amotoka yamusesa ebbula nemuyuzayuza obulere obufiifiki nga nowulira akavera kagwini kagula nusu 3 ng'omupakiramu omuntu omulamu nga jjaamu ng'omupakiramu ali Kayunga wano era nze abantu Kayunga bwakugamba nti nva mu maaso mpalabira ddala era ndimukulonya magezi gonna nzire ewaffe oyo tunafunayo baana bafamire biki ebyo embeera naye agirabe gyendimu omuntu eyaddanga ng'ewaka nemugamba mama w'abaana ina ebirikwata ogitereke guno omutwalo gwakayumba gwa kameeza nawe ekirwalo kikubeemu tekisasooka obudde buno ebyonna byaggwawo embeera eri mu kukabusi speed kuba mbeera ne gyembadde eyo nemukwera akasimu nemuga munaye sobola ntereka 3 embeera etabusi oba kati kyakugize mu bwongo nga it's a mindset olw'okuba kyabaddewo mu bwongo piki neefa netugenda kugala nononye ebigirwa nga tebabiraba luvannyuma nnyo neeyaka abantu Kayunga muli balogo ezi nenanyamba buyanga nyamba Munnayuganda munnange soko yongera otanya akantu ako olwo yagamba nti wali omumanyi era ng'obala byanfuna nali mumanyi ne mumuyamba nali simanyi muno gwe nyamba oba okitegedde bw'oli oyamba tewamanya ani gwenyamba luvannyuma nnyo tuli mu ddwale ginamanyira bwabasonga maze omu identifyinga essaala yo nejjiraawo awo naye kati ate essaala gye nasaba ey'obulungi kati oba Katonda ye yajulidda naye si Katonda kaleme bimuyengezaamu Bwannakayunga eriiso balijje ku famire ya Kalangwa balinga balitunuliriza nze mbu nali njagala nafuzeemu n'obutakulowozaamu okugamba oba bannanga olwokuba nayamba omuntu yali abonyabonya nze nga ninga yali omubalemezaako nolinga ayagala omuwonya kubera twabira baliwo bye bayogerako benkasisa nti nange eddogo Augustine ono muto wa Kalangwa naye nebiga byayogera ebyatuukawo wabimanyako ebyatuuka ku ntambula yo kumutuusa e Kampala basooka bakuba ne balifuna ambulance y'oku ddwaliro speed engena kusukuma mafuta ga shero ekyuma ne kifa kyokka nga waliwo ate abadde ali mu kunywa ekyuma ne kifa ne bagamba tuve ku mafuta ga gavumenti kuba gyula yani kadi abantu ba gavumenti bajja ku shero bakutoto kadi ne basala ne bagenda ku mafuta ge Kalangwa bajikuwa mu full tanka muko wajikuwa start negaana ambulance etandike negaana okwaka nenge badde namu
njizeta vile kudwale negenda ku mafuta negafa negenda ku mafuta amalala negana okwaka munange omusajja wa driver papadde bafunye ambulance endala eze mutaddemu ne mukubeera nayo gende efa ngegende epipira kiri kyengwame kyatuze ku piki yange obulamu nga mukama muntu amuyita Kalangwa yafana tanotoka kufa nana kinyongo kyokupunzi yafa nana ngo kufa olwo abamuyo ko mufaye teyali mfa ya buli waliwo omuntu asobola okwanguliza kufa ku nga tonatoka kufa yanzi ujjo mpaka namuno tiridde one kuluna kakiriza wali yeddugu ate pikirivu kayungala muva modde wammwe ndi musenze era obudde bunno bwetwogerera bwabudde bunno nenfuna omuntu ampa akasente mu kapolitika ke nali nagulayo unateeka kayumba kange ofulumya nzire ewaffe kalesizo kwaba naye banange bo abanene muno gavumenti embuliza kubakubira enduulu ate batalese kunfira bufezi kisa kubakubira enduulu banfunira alisi ka stage ngizeewo obulamu wa Kampala yaddageza okunyamba teyamfiza ofisi mitwalo gwange 25 yaveo ewaffe kasiyombye kanzire ewaffe ove mudogo siye kayunga sikubanga ndeka akana kamwaka mu ekitundu sokoleke bano abawala ba Kalangwa batabani biki tonna tewafunayo kaseera mu kaseera kano k'okufanga kuwedde aziikiddwa ate nengejingako nabo sasa funa mukisa wa meeting akokko okuleka waliwo omusajja wa mugana wa Kalangwa oziiko so yaka yaline mu ambulance yoyo Augustine yajja nanneebazaako nangamba bavuka mwewole kwa good Samaritan teyakwokya ku nkalu kali mukala time awo kana isani bibuuba nafuna okwogera ku kona yakati kati saawa zino manyi Focus TV erabibwa abantu bangi kiki kyoyagala oba kiki kye bandibadde oyambibwamu kuba kiri akano kyo kikyagaana anga onagamba munange singa kumanya mulimu gwa boda ayina asobola okunfuna akapiki niyo kaba kaloni sikaloni gavumenti ina sente abantu benaleba bazuke bamufunira apa akapiki FG efuuse ekizibu ekyetuka okusiizinga nga namu nesiizinga nga tefuuwa tenywa oyiro kuba ebina bitera okutuukawo emmotoka enywa oyiro wapiki ngaenywa oyiro kusiizinga nze naye kati natensono gitya weneva kuba ebiyinza okutwala bulamu bwange okutwala okuntu bekasuka mu tuloya simu abalina ebigudo ebimotoka netaba buyambi abantu benale muba bakawulira abasobola okubusalamu bamono program basalemu abutambulize netaba buyambi abantu benale banzirukirire otherwise ngenda kufa nga sinatuka kufa bavume kujja kukifa kiyamba nga bantu kale okuleka nga waliwo akaterekeka neyenkakasa nti gwe abadde atulaba okuva gye twatandikidde mpaka wano oli mulungi nnyo okwekumira ku Focus TV. Thank you so much nnyo kubanga okikola. Nze Ade mukulu muwulidde ekibyayogera nabagamba nti oyo yenna ali eyo ng'olina maybe emboozi eyekuusa ku mugenzi oba ku kintu kyonna kyonna eky'omu bulamu nga kikunyigiriza. Focus TV eno weetuli okubeera nga tukuyambako okuggusa ensonga zo mu byonna mu bulamu bwaffe bwa bulijjo. Alina ekimunyigiriza ekyenjawulo platform eno twagikolera gwe. So enamba z'essimu kwezi ku screen abakuba essimu nga mulina bye mwebuuza nkola kyamaanyi nnyo ate era n'abakuba essimu nga nammwe mulina kimwagala okutuyambako oba okubeera nga mutusapootinga mugeremu obwendala nammwe mukola kyamaanyi nnyo. Sinza kubanga nsukka wano obadde mulabi mulungi okuva gye twatandikidde mpaka wano mutukkirize tusikane mu program ezijja mu maaso awo nnyingi nnyo. For now, bye bye. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi